Okusaba okw'ekiro okulungi nga tonnagenda kwebaka. Essaala okusaba okw'ekiro ekirungi. Kitaffe ali mu ggulu, bulijjo obeera nange nga bwe neebaka mu buliri okugenda okwebaka. Onzijukize nga nti onnyimirizaawo. Simanyi nkola zigenda mu maaso mu mubiri gwange nga neebaka, naye buli katoffaali akali mu mubiri gwange okamanyi nga bwe neebaka. Nnyamba okulekawo ebizibu by'ennaku zino n'okusonyiwa oba abannyonoona. Bwe nzuukuka nzijukiza nti ebibi byange bisonyiibwa era okusaasira kwo okuba kupya buli ku makya. Ontunuulire okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Okusonyiwa. Taata okwagala. Taata awangaala, olunaku luli ku nkomerero era nsaba ekitiibwa mu linnya lyo. Weebale kunsitula ku lunaku luno n'okunkuuma, kati nsaba ekisa kyo n'obukuumi bwo ekiro kyonna. Osonyiwe ebibi byange, ebintu bye mbadde sisaanira kukola oba okwogera, era n'ebintu bye nandibadde nkola naye nga sibikoze. Nnyamba okupima okutuuka ku mutindo gw'obutukuvu bwo. Nnyamba okusonyiwa abalala n'obutakkiriza balala kuntaataaganya mu tulo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okusaba okw'obwegendereza. Omusamize tasula wadde okwebaka. Obwetaavu bwange obw'okuwummula n'okwebaka bunzijukiza obutonde bwange obutono, naye tolina kkomo. Nkwesiga nga bwe neebaka, kuba tolekera okuntunuulira n'abaagalwa bange. Nga tugalamidde mu bitanda byaffe, osigala ng'otukuuma era ng'otuyimirizaawo. Oli mwesigwa okutuukiriza ebisuubizo byo byonna, era oli omu ggwe eggulo, leero era n'emirembe gyonna, okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwebaza olw'okusaba kw'olunaku. Katonda wange, nkwebaza olw'ebyo byonna bye wannyamba okutuukiriza mu lunaku luno. Weebale kumpa maanyi era n'amaanyi, wamu n'okussa essira n'obusobozi okukola ebintu byonna ebikoleddwa leero. Weebale kumpa mukisa n'abantu mu bulamu bwange leero abaali basesa oba abazzaamu amaanyi oba abayamba. Weebale kusiimibwa era ondabirire olunaku lwonna. Era kati nkwebaza okuwummula okuwooma ekiro kyonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okusaba okulwanyisa okweraliikirira. Mukama oli Katonda ow'emirembe. Ebirowoozo byange bisigala nga biddamu okuzannya ebintu bye nayogera ne leero, n'ebintu abantu abalala bye baayogera ne bye baakola. Nze nsigala nga neeteebereza, nga neebuuza oba nakola ekikyamu oba kwogera ekintu ekitasaana. Nnyamba okumala okuwummulamu kati n'okufulumya okweraliikirira okwo. Nnyamba okusuula okweraliikirira kwange kwonna, kubanga ggwe mu bwesimbu okufaayo ku lwange. Kati owa omukisa otulo twange. Nsaba yamba ebirowoozo byange okuwummulamu n'okwebaka okujja amangu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okusaba okw'okwebaka. Katonda ow'omulembe, olaba buli kimu. Nkwebaza olw'ekirabo ky'olunaku kati ekigenda okuggwa. Nsaba onsonyiwa ebibi bye nkoze leero, era nti wandinkuumye bulungi ekiro kyonna. Nkola nze kennyini, ebirowoozo, omubiri n'omwoyo gwange gwonna. Ntunuulira nga bwe neebaka.
okunkuuma obutali bubi, era nnyinza okufunira amaanyi ge neetaaga enkya. Okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okusaba okulwanyisa okutaataaganyizibwa kw'otulo. Ayi Mukama Katonda wange, nsaba nti wandinkuumye obutataataaganyizibwa mu tulo oba obutataataaganyizibwa mu tulo obwa buli ngeri. Beere engabo yange ku bintu by'omunda ebyandintawaanyizza otulo, gamba ng'okweraliikirira oba obujja oba obusungu oba enneewulire endala ezitali nnungi. Kuuma ebintu byange eby'ebweru, gamba nga obubaga bwa muliraanwa, ebiriroliro, amasimu oba abaana abatawummudde. Obuliri bwange bubeere bulungi era obugumu, era ebbugumu ettuufu. Weebale nnyo okuwa omukisa akawaayiro akawera. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okubala emikisa. Taata omugabi, obulamu bwange bwonna kirabo kya kisa okuva gy'oli. Olunaku olulala bwe luggwa, nziramu okweteeka wansi w'omusaalaba gye nsonyiibwa era nnyonjebwa omusaayi gwa Yesu. Wano wensanga okuwummula n'okuzzaabwo. Nkwebaza olw'emikisa gya leero, empewo ezzaamu amaanyi, omusana, emmere gye nnyumiddwa, enkolagana gye nfunye n'abantu abalala. Ompadde omukisa okusukka ekkomo ly'okutegeera kwange. Weebale kusaasira namukisa mu lunaku lwa leero. Okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bamalayika bo batubeererewo. Katonda Ssaabasajja ow'oku ntikko, nkwebaza okukuuma amaka gange nga gali bulungi nga twebaka. Nkwebaza olw'obukuumi okuva mu bayingirira abaagala okunyaga oba okukola obulabe. Nkwebaza olw'obukuumi okuva mu buwoowo bwa Sitaani, era nga otuwadde ebyokulwanyisa eby'omwoyo okumuziyiza. Nkwebaza olw'obukuumi bw'ompadde okuva ku bulwadde n'obuvune. Nkwebaza okukuuma emyoyo n'emyoyo gyaffe, era kati nsaba bamalayika bo okwetooloola amaka gange n'awaka wange ekiro kino, era batukuume nga ffe otulo tutututte. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.